koteeka okuba yakitwala atya yakitwaza maanyi bwoba yakitwaza maanyi toyinza kugamba nti kakati sebo nkusaba ekintu kyange okize tekisoboka bwabanga yakitwaza maanyi obote ebintu byaffe yabitugisako maanyi naffe ne tukwata emundu obote ne tumugoba ebintu byaffe ne tubyeddiza abaganda abasirusiru abali emmengo ne batubuzaabuza mbu ate tulina ate kuteesa ebintu byaffe okutuddiza lwaki abayindi nabo tebakola nkiiko ezo kumala myaka 25 abaganda tuliko ekintu ekikyamu ku mutwe kyekintu kyetulina tulina ekintu ekituzunga ku mutwe obiwulira biyimba mukabaka ali kukabya ndi mukabya omusaayi kabaka yakaaba nga temumukabyanga musaayi bawoze woligwa bwendigwa bali awo balimba bulimbi ab'emmengo buli webamulabye ne beeyala kabaka yakaaba bali mu bitiibwa owekitiibwa gundi kitiibwa kyekyo kabaka wamwe n'atuuka n'okukaaba nga mulina n'olugero olugamba nti kabaka alikabye kabaka ndi mukabya omusaayi eyamukabya mumumanyi naye gwe mulya naye wemutuuka ekiro nga mugendayo kumusaba pajero nga mudde wano mutulimbalimba mutusaba ebintu byaffe tetubisaba ekintu kyo tokisaba guno omulamwa mulungi nnyo ebintu byaffe tetubisaba era tetuddayo okuwulira Mmengo ng'atugamba nti asaba ebintu byaffe ekyo ekintu kizira mu Buganda kizira era wawulira kitammwe nga bamututteko ekibanja ng'agenda abagamba mbu agenda kukisaba busabi oyo nga mumugamba nti gwe omutwe gwo guliko ekikyamu nga mumugamba nti sooka otuviire ng'abaana mumugamba nti sooka otubuviire nga mumubyekwatiramu kubanga mumumanya nti mukyamu nze ligamba buulire okumanya abantu b'Emmengo bantu baboofu yo tebategeera ekintu ekikwata ku ttaka kintu abaganda tebazanyisa kintu nze nzijukira nze nkimanyi bulungi taata wange alina ensalosalo ne taata wange omulala naye n'alimako ne yeeyogerako erudde wooli nkumbi bbiri sebo sebo ng'ogwo mutawaana naye baaluganda omuyadda ku munne ng'olukiiko lujja kutuula naye abantu ne babba ettaka lya Buganda nga abantu bankambu bali Mmengo ettaka lya Buganda ne bagoba abaganda nga babagoba nkyadaggulo ne bagenda ne baloopa nti bannaffe batugoba naye nga bakatikkiro ali awatunula butunuzi abantu be bagoba b'e Buganda bokka si Bunyoro si Acholi naye bagoba naye nga abantu b'Emmengo bali awo bakola nkuuka nga batugamba nti bagenda okusaba ebintu byaffe ekyo tebaddayo era omulamwa guno mukulu nnyo tewabanga n'omuntu addayo okutulimbalimba Katikkiro bw'oba tosobola kwogera nti ebintu bigaaniddeyo n'otugamba nti Obuganda n'otukunga n'otugamba nti bannange Obuganda ebintu omusajja abigaanidde twesalira amagezi toddayo okwogera ku kintu kyonna kubanga tolina byoyogera by'amagezi bw'obanga tosobola kwogera kintu ekyo gye tuli emyaka kati 5 gyaggwako kati ogenda kukwata gya 10 era nsaba ne kabaka bw'aba kabaka nga bwekuba kukkirizako tugjeeko omuntu ono talina kyatugasa kyagasa Buganda abantu bo bakaaba abantu bo bafa obwavu abantu bo babagoba ku ttaka enkya n'eggulo abantu bo babuugabunga
naye omusajja yeewaana yeyinginiya mugagga abantu ba Buganda nga babonabona ku bwabwe ku Buganda nga Katikkiro olyawo Kabaka waffe nga tekyebaka na kwebaka olw'abantu be nga tolina nakyokola nawo ne bagenda bakugamba nti abalaalo balumbye Kiboga ne bagobayo bannannyini bibanja nga gotugamba nti ngenda mu State House kuteesa ku byaffe oyinza